ano bukyanga kitongozebwa kyatandika dda kya bukyanga kitongozebwa yes kongura eri mu yekyali okudda mu National Unity Platform. So abantu abenjawulo wakati nga NUP egenda masukula ngate ejaguza emyaka 5 bukyanga etongozebwa, of course abakulu okuva mu kibiina bajoza Yawezezza buli omu ngate atwa experience ye nga bwe bibadde. NUP eno bukyanga etongozebwa ebintu bibadde bingi nnyo ebibaddewo kuva we kyatongozebwa tuvudde mu kisinde kya People Power Efuse National Unity Platform ate tugenze awo mu kooti ensonga za Kibalama NUP bagenda tejja kuba wegenda kubeera tugenze mu kalulu ka bonna n'ebintu bibadde bingi naye some of the things betuyinza okutunulamuko naddala nga obuwanguzi bwa National Unity Platform bwotayinza kujjako maaso. First of all, mobilization. Omuwendo gw'abavubuka essaawa zino abalowooza ku byobufuzi gweyongedde nnyo mu kulonda saako ne mu kwetaba mu byokulonda directly era nga eyo contribution yosobola okubanga ate oja attributinga eri National Unity Platform lwansonga nti osanga erina ebigambo ebipya byaleeta mu matu g'abavubuka byebaali basobola kuwulira okuva mu bakulembeze maybe abaaliwo ekyo nno ebimu ku bantu ababatuma bagamba nti National Unity Platform eyo contribution yaayo. Ensonga y'ekitebe abantu abasinga we bagirako bagamba nti ku kyalo kuno tubaddeko naye ebibiina by'obufuzi okuba n'amaka agali gazetted nti wano waabwe waffe kiyinza okubanga nakyo kipya mukko. So ekibiina kya National Unity Platform kyashiftinga okuva ekamwekya gye kyali kiri ate ne kidda mu kavulaawo awali amaka gaakyo era nga ekifo kinene nnyo era nga ofiisi z'ekibiina zonna wezisangibwa n'abantu bakyo bakola ki bwe bakuŋŋaanira era abantu abatunuulizi b'ensonga bagamba nti awo nabo babawaawo ttiiki. Kati ate y'obukulembeze byonna gye bitandikira okubangula abo ate bemugenda bemukulembera nabo ne bemusikiriza okuyingira ebyobufuzi nayo nsonga ki nkulu nnyo. Ekibiina kya National Unity Platform kyatandika School of Leadership era nga eri kamwokyawo nayo nsonga ndala abantu gye bakuba mutoki ne bagamba nti okay awo nno nawo mwebale okubanga mukubyewo n'ebintu ebirala bingi nnyo ewammwe gy'osobola okubanga oyogerako omuwendo gw'abaka ba Parliament 57 mu bbanga mino mwe tutambulira muwendo munene okusukkuluma ku balala we baali bakoze eki bakomye nayo nsonga nkulu nnyo abantu abangi batunuddeko. Kale n'ebintu ebirala bingi nnyo byosobola okutuwandiikira gwe ku gwe byolaba byogamba nti National Unity Platform esobodde okubanga ate ebikola. Nera wakati ne mu buwanguzi wabawo n'ebisoomooza abaki abantu. Ekibiina kya National Unity Platform kyogerwako nnyo nga ekiremereddwa okuresolvinga conflicts nazzale zaakyo ezikiri munda. Abantu bawadde ebyokulabirako okuli omukulu Twaka Kagabo ow'ekitiibwa Mpuuga Kazibwe Bashir n'abalala bangi nga bagamba nti of course ezo zonna conflicts mu bulamu zikola ki zibeeramu naye osanga enkwata yaazo eyinza okubanga si yali entuufu ekigwanidde okukakkananga. Abantu bano bavudde mu kibiina n'okugenda ne bakola ki ne bagenda. Abantu babalabanga ba extremist ennyo abataddirizaamu ekibaleetedde okufuna opposition gye batandifunye. For example nti owekitiibwa Mpuuga bwe yafuluma NUP ate yatandika ekibiina kya Democratic Front essaawa zino kyotayinza kubuusa maaso nti nno weekiri ate nga kiyinza okuba nga kiri mu kugabana abakubamu ku baali bammemba b'ekibiina kya National Unity Platform. Kaakati nga wovuddewo abamu bagirumiriza okuba nga eremereddwa okugatta opposition nti engeri gyekiri ekibiina eky'amaanyi ekisinga okubeera eky'amaanyi ku opposition ekkatala libeera lyakyo okumakinga sure nti bannaakyo bekikulembera oba bekisinga obungi batambulira wamu. Awo nawo abamu bagamba nti nno tewatambudde bulungi nnyo nga bwekyandibadde kikola ki bwe kiri. Abamu bakyalookingidde mu nkola y'emirimu naddala eya Dr. Kizza Besigye ey'okwekalakaasa nga bagamba nti naye nga tiyagaasi tetulidde akola ki amala mu myaka gino 5 nga NUP ekuttemu kyongera kulaga nti bobanafu. Abalala ne bagamba nti nedda buli omu asobola okusalawo okufuna engeri gyakola ki gyatambuzaamu emirimu gye kubanga ate era mu myaka 5 egya National Unity Platform
ate Uganda efunye nnyo ebizibu n'amawanga naddala agagivujjirira era n'abakulu bangi betulabyeko abatereddwako envumbo okulekerawo okubanga bakola ki nga batambula era nga okusinziira kwakulira ekibiina kya National Platform mu byabadde asinganga okutambula ng'agamba nti nno ekisinga okumutwala ebweru kwe kusobola okubanga ate atta emisuwa egyabo abasakirira gavumenti era singa balekerawo okugisakirira osanga obulamu bwayo busobola okubanga bukendeera kakati kijiri gy'oli okugamba nti nze waliwo twaliranga tiyagasi nga tuli involved we twagala oba wanaawo okutta obusuwa ffe watukola ki watukolera n'ebintu ebirala bingi ebimu ku bisinza okusoomooza National Unity Platform ate ye opposition okuva opposition byebimu ku ebyo byoyinza okubanga ate otunulako nti mu byobufuzi bya Uganda kibadde tekirabwangawo nnyo ate opposition kubeera nga yeetunuzaamu emmundu n'osanga ekibiina ky'obufuzi kino nga ekigendererwa kyakyo kulumba kibiina kya bufuzi kino ebimu ku bintu ebimu abantu byebatunuddemu ate nga NUP eweza emyaka 5 NUP eyokerekedde challenge ey'emyaka emirala 5 naye nga etandikira mu kaluka na 2026 ekibuuzo abaka 57 be yatwala enaayongerako enaakendeezaako Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable bwe yeesimba bwe yafuna obululu obusoba mu miliyoni 3 bwaddamu n'agenda ku ballot anaasobola okuwangula obukulembeze bw'eggwanga oba okwongera ku buwendo gw'obululu bwe yafuna akawedde awo nawo tugenda kubanga tutunulawo nnyo oyinza naawe okubaako n'ebyenjawulo by'olowooza NRM NUP byesobodde okubanga yakiivinga oba byesobodde okubanga olemererwa so ogenda ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo n'ogabanako naffe tukomawo good morning